Ekyalo Ssegganga kisangibwa Masulita mu disitulikiti y'e Wakiso nga kiriko abantu abasukka mu 3,000. Ab'ebyobulamu okutuuka ku kyalo kino ng'abatuuze abasinga tebalina kaabuyonjo ekibaviirako okumansa obukyafu. Abantu balina bizinesi wano, olinaako omudaala nga bw'ogira bw'oba bizinesi wooteri ki naye nga tebalina ttundu. Mu budde buno ng'obwenkuba kibi nnyo okulaba nga bamansamansa buli wamu obujama ekireetera endwadde ezekuusa ku usanga n'abantu nga we basanga we bateeka olw'okuba tebalina kaabuyonjo bamansamansa empitambi ekyobulabe eri abantu baffe. Bangi ku bano obwedde olubuuzibwa kaabuyonjo nga beebuzaabuza. Problemu eriwo etoyi eyo yafuukanga yasite kanzu. Bonna bagenda awo. Ani nanyini toyi? Nanyini toyi yeffe. Balimba abamu baba tebalina ttooyi newankubadde nti bizinesi tezirina n'abamaka abasinga tebalina ki ttooyi. Bangi obuzibu babutadde ku balandiroodi abatabasimira kaabuyonjo. Yagaana n'oyonja ate abalala wama ne bakola ki ne bayingirawo ekitegeeza ekizibu tekijja kuvaawo. Okusinziira ku batuuze bamaze ebbanga nga beekubira enduulu mu bakulembeze babasimire kaabuyonjo ez'olukale okubayamba ku kizibu kino. Ssegganga ogiraba nnene, tulina akatale gavumenti ejja nekasolozaamu emisolo kajja buli lwakubiri, naye gavumenti wagikubira omulage gye tusimire ttooyi eya lipabuliiki ttooyi yakola ki? Ttooyi yagaana. Kati ffe tukole tutya nga ffe nga tweyongera kuwera. Kyetaagamu ku ngeri enkulaakulana nze ndaba kyetaagisaawo ttooyi eya lukale gavumenti gye yandibadde ng'egira n'eyamba ku bantu. Kati waliwo obweraliikirivu nti singa tewabaawo kikolebwa ekyalo kino kyandirumbibwa endwadde eziva ku bukyafu. Singa bagenda mu maaso nga basaasaanya oba empitambi nga bazisaasaanya batyo tuba tusobola okufuna endwadde z'ebiddukano abantu baffe ne bafa. Kati ab'ebyobulamu baggadde ebizimbe byonna ebisangiddwa nga tebirina kaabuyonjo. Aba bizinesi ziggaddwa ne tutuula n'abantu abo bannanyinyo ne basalawo ekiseera bateekewo kaabuyonjo baleke baguweewo. Abamu ku batuuze basiimye ekikoleddwa ab'ebyobulamu. Nti obadde okyasangawo latrines nga za bukutiya naye nga tuli kumpi ne Kampala ekitabadde kirungi. So okuva abasawo lwe batandise okutulambula abantu bagenze bapiikinga nga bakolamu kenjawulo. Ab'ebyobulamu mu Wakiso bagamba bakugenda mu maaso n'ebikwekweto ku bantu abatalina kaabuyonjo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.